Musibye mutya mikwano kansubire muli bulungi tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti mukitegera bulungi nnyo gyegatteko kakati olunaku olwaleero mwabe nnyini njala mwerondera nina video 2 video ezo kwe ziri ku channel okwo naye ziri wansi ddala eyo ziyiseeko omwaka mulamba n'okusoba video zino mbali njala nzikomyewo waggulu njagala tulondeko video emu ngikomyewo waggulu ngiteekeyo ku Christmas video zino ziri 2 emu yakwemazisa okumanya ebibi ebiri mu kwemazisa okutegeera ebyo ebibi ebyobulabe ebikutuukako ng'okoze ekintu ekyo ky'okwemazisa video eyo emu video ey'okubiri engeri gy'olina okusalamu ebyoya obisala otya okubulira engeri gy'olina okusalamu ebyoya nabbisala otya size ki ebyo ebisannyalaza abasajja ebikubisa abasajja amasannyalaze nakwatako nasitukirawo okubulira ensala y'ebyoya entuufu engeri gy'olina obbisalamu ebyo ebisanyula abasajja eyo video nayo yakubiri kati kwezo video 2 ensala y'ebyoya nene ey'okwemazisa video ezo 2 njagala tulondeko video emu gyemba mbaterayo ku Christmas njiddemu njibaterayo ku Christmas video ey'okwemazisa ey'emu ey'okubiri ensala y'ebyoya engeri gy'olina okusalamu ebyoya ebisanyula omusajja kwezo video londako video emu gyemba nkukomezaawo njikuterayo ku Christmas ku makya tolondako video njagala okomentinga comment ezinasinga obungi gyengenda okuteekayo video commenting ogambe nti nze njagala yakwemazisa gyoba otukomezaawo oba ogambe nti njagala yakusala engeri gy'osalamu ebyoya gyoba otukomezaawo enasinga comment gyengenda okukomyawo gyengenda okuddamu gyengenda okuteekayo waggulu video esinga ezo naziteekayo nga ninako abantu 2,000 naye kati tuli mu 60,000 tugenda mu 60,000 betulinako abagoberera channel eyo Kyaiti bagenda mu 60,000 kitegeeza bangi video ezo muba temwaziraba kati mwenjagala mwesalirewo ku video ezo 2 commentinga ngenda kutunula mu comment ezo zikoma ssaawa 9 enkya emisana nja kuba nnondako video n'abeesinziza comment yengenda okuddamu njibateereyo ku Christmas ku makya muddemu giwulirize okwo mukisa njagadde ngubawe mulondeko ku video ezo 2 gyemba nkomyawo mbaagala nnyo tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti gyegatteko baagaliza Christmas ennungi kino 2021 ow'emirembe.